aliko ku mukolo n'oyo tulinda omuko omuko nga yatomedde dda yali mu nsobi traffic emulaalidde ate nga bamukutte. Weewaawo banywanyi beffe nno ababafuukira komekome ng'erigenda mu kiyungu. Tukomyewo nate Solomon Kaweesa gemanya SK Media timu negezze waliwo tubeeredde waliwo abatandikira katebe ng'ensonga ezimu obeekengera ayinza either okuwakanya oba okuteekawo olutalo atalina kyakkola kuba ge mazima agali mu nsi baba bagamanyi naye lwakwebuzaabuza na lwakwejjako kaakati no tukomyewo bantu bagambe erinnya lyo tugende mu maaso Mami Irene Mami Irene naye bale Mami Irene oli mulokole Mukama yeebaze wobeeredde katebe ku bye twogedde kuliko kyowakanya naddala tubadde ku nnono mu bantu kyennono kikulu ewammwe mwatereeza ennono kakati ebyewaffe byo mwabyokya ngenza okukula okuzaalibwa okutegeera sibirabangako nyadde n'ekimu bwe kiti wadde n'akati nniini aweekati taata wange fe tukuza taata nga musajja yali mubuulizi wa njiri n'afuka omusumba tuuka waafiiridde kati ebyo kyobalaba nti toserenzeramuko ebbali nga mwabamanyi musooke mututwalaganya ogamba laba abasamize era abobwongo obunafu bino bye tunnyonnyodde bagenda tuwa amannya bagenda tuwa ebifaananyi naye nga mwansi mu nniya zaabwe ebituufu ekirungi baba bakola ki babimanyi naye nga ekituufu byonna nze mwami Kaweesa oba ankoziwaze siwakanya nnono kubanga ndabyeko abantu abamu bezimazeeko emirembe nga baagaana oba okubaako byebakola naye nga mpulira biwulire njagala kukisimbako nnyo sira nti nkimanyi nnyo naye nga mbiwulira nti oyo yagaana okukola bwati kati ali bwati olwoyo bamugaana okufumbirwa bwe bityo famire nebeera bwetina oyo yafumbirwa obwomuziro gwe kati baabula okuzaala ebiwe bityo nzize mbiwulira anti abantu tutuusa okwesiriwaza nawulirako omubuulizi oyo munnaddiini sijja kwogera ddiini kindozi era mwamulaba ku TikTok nga gaffe waffe bw'obeera gita naye nga ffe eri najjita yatusanyusizza tumukima nalaba obwongo obunafu obuli awo anti era ne ku mulembe gwa Yezu waliyo bannabbi ab'obulimba buli kintu mulimu nagamba luli bwe nali nkunyonyola ku ba service providers ti buli kintu buli mulimu abagwerimbikamu nga banoonyamu biki era buli abeerimbika mu kintu kye batamanyi be basomesa ebitakwatagana kati oli yeerimbika mu bunnaddiini byayogera tebikwatagana fe ne mwannyoko omuwasa era n'ajuliza n'otunuulira eyabugembe embaata kubanga bajjajjaffe bakikola kagenderere baamanya ku bulwadde mu ennaku zino bwe muyita nnalubiri edda baabuyitanga busonko lyerinnya ly'obulwadde obwo eryasooka era baakizuula nti after a long time nti buli wobeera ng'olina n'akuyinako akakwate muterozaala abantu ne bakitangira kyova olaba bakabaka baatuuka n'okuba nga bateekawo ebika nibigammwe mubeereyo mu klasita yammwe tusobole okwawula nti gwe towasse eno okwewala ebizibu abaganda bano baali bagezi ne kaakati bakyali bagezi tebasiriwalangako kubanga ekyamazima abataziza nnyo kituziza nnyo era waliwo obususse obwenkunala bwe tutasobola ate kukola kubanga ffe waliwo ebitatuzira nnyo mwe baani kikinga owominanganu ekibuuzo mbuuziza kituufu ate nga kikwafu aza sijja kwogera nzaalwe ni kyemmanyi mwannyinaze kale wanyonyi nyange siri wanyonyi nyange ze ndi wante maze n'oyogera munnange oli wakusimaasima otubuulira ebitu bw'oyogera ente seetaaga kubuulira ate ete n'ennyonyi enyange bitambulira wamu enjawulo tewali enyange tekkiriza eri eryakweri
munnyonnyole nyange mbadde nkunyonnyola nti ennyonyi enyange tekkiriza nte kubeera mu bulumi bwankwa buli lwegigirabako ngejibojjokolako oli mwannyinaze kale bwana Kaweesa mbadde njogezako kubagamba nti tetusobola kutuuka ku busiru buwasa mwannyoko oba bufumbirwa mwannyoko wadde nti naffe tetuziza nnyo naye ate waliwo kyolaba nga kisusse kati era nze wemba nga ndi wante sobola ate kufumbirwa ate katongole oba sempijjo era nange maamu ku magezi agakola ki seruga akuzirira ddala bantu baganda bange bakojja bange naye weyo n'omuntu kyakola noga nange ekiwadde ate sigira ekyo kikoze ekyo mulimu bendaba eyo ng'agamba oli akanamugamba naino tuli ba muziro gumu ndi mwannyoko sikulabangako nali wali otuddeko mu lukiiko lwewaffe nga mukumanyagana nga sikulabangayo abanzaalooloza bannyinaze be banzaala nabo sibamanyi n'owulira obutumbaavu anti ze nagambye n'owulira eyabugembe kakati Solomon bwe twagendedde mu kuwummulamu twabadde tumaze okutangaaza ennono kubanga abantu ennono n'eddogo obubonero buba bwe bumu mu mikolo naye ng'ekisinga okukuba abantu yennono gye bayisaamu ki amaaso tigolowooza Solomon weesanze ne Irene mami Irene ono e Kampala mutandikidde awo ne bakadde bo Solomon gwobulenzi bategeezezza butegeeza nina omukolo kubanga munnange olinamu obusente olaba bakadde bantu olina kukola ne waliwo bye mulinanga okuddayo ewammwe mukyala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ne mutereeza ne taatawo otuule ne maama wo kubanga okuyingira ngaoyogera nazi kuno nze nkirowoozaako bwe nti ankozi wano bwe yafunanga Irene we nga tebannagenda mu mikolo yasooka nga musitula n'amulagako ku bazadde be temukyalina budde temukyalina budde kayimba ko tutera okuyimba ozaalwawa jajjawo ku kyalo obiseera ebisinga abantu abataka beemanyanga bo basobola okukumanya kyegomba sayidi ki waliyo gundi bw'atyo mumanyi taatawo ne mwemanya singa abawo akalandira konna nga temunagenda mu mikolo muli nti mwanange sooka oleka omusajja oyo gw'onyumyako mumanyi era famire eyo yalinanga embeera bwe ziti naye kati bano guno omulembe gwe tulina abaguyita fungu wa barabara abazadde tubalaga mbuto omwana yazaaliddwa twazaddeyo omwana tulina kapeemu beeraba mwaka gumu ne bakyala ne banjula ne bakola embaga onoonoonyereza ddi ku famire ezo zemanye ebbiri beefuna mwaka gumu besanga ku Serena wano ne banyumya ne bakkaanya ekyaddako kukyala mu mwaka gumu embaga neeruma amanya okwanjula ne kuruma mu mwaka gumu embaga neekola ki neeruma awo obudde mugenda bujjawa obuddayo okwebuuza ku famire nze nange nnyina be nnawulirako abooluganda abeeyagala yabesanga mu kyalo ku kijja temubawuliranga anti waliwo ne scenario eno ekisinga okuleeta ebyo bemmwera abakyala be tuwasa omusajja azze tasobezza kuba mwembeera sirabawo kusobya omusajja afunye omwana ebbali naye nga gwe wamulaalika nze toleetanga wano obwana bwo bw'ozadde ebbali abaana ne bakulira eyo tebamanyi bano nabali tebeemanyi eryo maama gwalekedde oli omwana maama katugeze mulokole amutuumye Suubi Elishama tusuubira kyama kya Mukama kati abaana beesanze gw'omugamba nze Nakaweesi oli nze Suubi ogulaba Suubi ne gundi nga temwalinaako lukiga yadde Oluganda basisinkana eri taata ng'agwawo kigunti abaana bannange abunafu bamaama mmwe muleeta ekizibu ekyo waleka Irene ewaka n'oyingirira Juuli n'omukwana tewamuwasa n'omuzaalamu kakati bumukumanya nti wamuzaalamu tewatwala buvunaanyizibwa gamba nti kankwate ettende ono basuubi ono mutwale mu baana bali omuleka ajje mu baana bo kakati nze tomuleeta wange kubanga ya Irene agaanye kati mutwale omulage ankowe Kaweesi ate abo namubalage ewaffe tebamugobangako bamumanyi Solomon kugamba ebigambo bino obwana mwagala bukyunya bumalako mirembe kakati nze mutunyiza
bakiganye kyesigenda kukijjawo waliwo abakyala abalina endowooza ennafu bwetyo kubanga webanga omusajja azadde ate sina lwaki obusungu mbusa ku musajja nga omugamba naddamu n'amira omwana lwaki obusungu mbusa ku mwana lwaki okubusa ku musajja okaleeta n'akugamba sebakukojja kalya bulinzi eyo ntegeera nnafu y'abakyala abali ewaka eyo ntegeera yaabwe nnafu eyo topiki ate endala lulala naye kanzire ku ggwe taata kukusa omwana ono mu mbeera yonna esoboka mulage famire ye nze owange gwenzadde kukusa waki bwemanga muganye ate ng'okyayagala okubeera nange mulage baganda bo mutwale wamme ku kijja kwata omukazi oli gw'ozaddemu omulage gye yazaala omwana nze abaana abange bonna wano ekyo kukusalawo ako nga gwe waliwo omusajja atya mukazi we nga tagenda kukikola jjajjange bamita tonjogera mwange sinnakigaana kati ekyo yenkolayo waliwo omwami kaweesa ono nga yeagamba nze sigenda kufiirwa omukazi yakulaalika njakasala obulere ekisoboka mwami kaweesa omwana ogenda omulage muganda wo katongole muganda wo anti njamulaga baganda be bajje bakole olugambo omukazi ankube sowaani mumutwe ate solomoni abakazi temubakkiriza tujoga nnyo bwe tutyo mukyalo talina nnyo kyalo naye kubanga ye envandiirwe tebakimanyi sigenda kukyongerako oba agenda n'agenda bwe mugenda mu kumanyagana gamba juli kuwazaalamu nti omwana ttendo we basuubi muleete tulina okumanyagana mukika si waka wano wa mukazi okyamwagala ate toli wiringi mwana kakati omukazi yajja okufumba ng'ogyeko emitwe eminafu omwana akunobya atya nga wajja kufumba ankoziwa nti eyo yentegeera y'abakazi abalina obwongo obutono kubanga ne bwe nagamba nti ndekwawo obufumbo olw'omwana gw'ozadde naye tekijja kugaana kugenda tekuzaala mu mulala okitegeera kyogamba gwe oli mukyala mukuŋŋaanya abaana okuŋŋaanya era nze n'omwami akimanyi Irene wansala abakazi bammwe musangibwawa tubaayo mugonye empola kubanga Irene olina ebintu byonna bye mbadde nnoonya gwatasobola goba mwana wa musajja sisobola kumugoba sina nsonga njunya ggwe yamuzaala sina kyenjagaza yatayagala mukolo munene lwaki mbonyabonya omusajja wange enkya ntuko omukanda byatalina nga esente yazibba lya mukolo kakati anti Irene eyo nga tuvuddeyo waliwo wootamaliddeyo sooka otule ku sinaaliyo z'eddogo wookakasiza nti eddogo mwediri mu mikolo byolabyeko bwoti kakati nyina saagala kuboogerako naye nyina bye nalabako yogera bye walaba toyogera ku bantu saagala banyumiza njagala bye nalabako omuko yakeera ku makya nga bamaze omwezi mulamba bapulaninga omukolo ogw'okwanjula nga n'okukyala kwaggwa n'agamba nze kyasijja kujja nga ne buli kimu kyaguliddwa bantu bakuŋŋaanidde ewuwe waka we bategekedde byonna n'agamba mukazi nze kyasigenda kujja mukazi ambuuza kiki nakoze eki abantu nga n'abantu abavudde mu kyalo bakuŋŋaanye bwe tugenda okukolera omukolo agenda kujja omwana ankubire sinanga nkubulire enkya sigenda musajja agambe tagenda kujja taali sirias avuza n'emmotoka atambudde avuddewo ewaka omwana kye yakola ng'akwata leero yamugamba ssaawa nga 11 ng'omukolo gwa nkya n'avuga emmotoka ku ssaawa 12 n'ava newaka n'agenda agamba kati ki ekindeeta kisooka ewa mwe basaba nti mu kukyala baazinsalira maama wo n'enzibawa mu bbaasa kakati gye baasaba nabibawa y'okundeeta enkya ku mukolo kwanjula gweyaki sigenda kujja n'akiggala n'avuga emmotoka n'agenda omwana n'akaba zigga n'awulira ng'afa kati nga bwe mbagambye nti engeri iffe gye tutamanyi nnyo bintu byagamba oba bandoze babiki yayadduka ku kyaki akaba n'asaba n'akola ate n'abalala ne bamusabira ngokolesa ba kati simanyi butya musajja bwe yakyusa kirowoozo kye nkeera munnange naye yali aganye kuba nengoye baazimuleetera ku makya nga okwambala ne baganda be batuuse abamuwerekerako n'agamba ezo tezintuuka ze sigenda naye ng'eri kaŋŋambe nti nga twetegese nange kambeeremu twetegese n'abantu banatona mulindedde enzi thank you naye ng'omulenzi akombye ku paasi nze sijja but before that ne mu kukyala omwami aba aggula emmotoka okuyingira emmotoka n'emutema wano nga bya bulijjo ku mmwe kakati mu kusooka ebyo by'okukyala twalowooza bya bulijjo era yayambala gaalubindi najja kati naye kino ekyobutajja mu kwanjula somehow kyatuzuukusa era mbabuulira kyali kisa kya Katonda omusajja oli okutuuka wali amiina but eventually bwe yatuuka n'anyumirwa ate omukolo amiina
ekyo nakirabako sikyakunyumiza ago maanyi ga Yesu ge gakola ziwa ewo kyali kitya aze byenda bye kugina emyaka gino abalala mpulira bafiira mu mikolo n'afa bingi nti ennono esobezwa ng'egasse wamu n'amalogo naffe ba service provider tutwaliramu mazima tulina emikolo gy'oba ogendako olusimbula emmotoka gye wapaakinze nga namu neefa ekitali kya bulijjo ekyo kyantuukako tulina emikolo oba osimbudde ogenda ku mukolo gwa kaweesa gwakola ensobi ku kkubo buli wa traffic ayimiriza ogenda okutuuka ku mukolo ng'emmotoka y'ebintu wa traffic yagipaakinze ku police station. It has happened to us. Tulina ekintu kye tugamba abantu kye batamanyi mukwefuula abategeera ennyo kati ate ekyewunyisa omukolo ogwo era naguliko n'ezziwa era ebyatutuukako ku lunaku olwo nze mba omanyi ba service providers be tukwatagana nabo makya nali nkeera kuvuga Mimi owa makeup mupiikinze ne ttiimu ye bwe bakola saawa 9 naye nga we batwetaga tulina okubaawo 11 nga tutandika omulimu ntuuka tumaze okupiikinga abantu bonna naye nga nze mbasoosaayo nkomewo ntegeka ebirala tuba tutuuka ng'emmenga awo emmotoka n'endaga akataala ka yingi ez'ekiro mmotoka n'ezikira ogw'omukolo ne tubeera awo amagezi ne gatwesiba kaakati agange gadda luvannyuma ne mbaga naye mumanyi waliwo apu ya Faras mu downloadinge tufune emmotoka nga tufuna omukisa tufuna Faras ejje bapiikinga nze bandesseewo nina okubonaabona n'emmotoka yange noonyi ifunye buzibu kyemmotoka ennamu kati batuukayo babuzeebuze kyokka nga ate twabaddeyo ku meeting ez'enjawulo etali emu etali bbiri batuukayo finally bagenda okutuuka wali nga amasannyalaze gaakagenda nga ne generator nfu omanyi ab'ebidongo aleeta generator abuzeebuze kuba twali tubasabye tuleete owaffe ne batakola ki ne batakkaanya naffe amasannyalaze gagenda nga balina okubeeraawo omugole baamutandikako ndooza amasannyalaze okudda basooka na tooki zaate zigenda mwemu tulina okusaba bo bakozesa tooki zaabwe awoko okuseetinga enviiri biki n'ebitaala byabwe ebyo bye bajja ettaala ze babeera nazo ekubira essaawa 2 ettaala mu ssaawa emu zaali ziwe naye nga bakyaginze ne bakakasa nti zino ng'ate ze bakozesa bwana kati bazikozesa naye kuba essaawa ezi mu ssaawa emu ettaala yali eweddeko omugole tannaggwa tannakola ki nze guli omukolo nali sebulabangako ebyadda mu kigaala awo ziwandoza y'anaabikunyumiza nti ebizibu byammwe ebiva mu kulemererwa okukola ennono eziri mu nju yammwe eziri mu bika byammwe nga mugenda mu mikolo kwogatta n'eddogo bwe liba nga lizzeewo nga muzzeemu ab'emitima eby'emikolo naffe ba service provider litukuba tulina emikolo wasuukusa oli mulamu wasuze oli mulamu okedde oli mulamu oba oyingira ekidaala n'olwala omutwenze gwannumako ogw'omukulu oba gwaliwa era nogwo gwalimu ebizibu bingi awo bye twamalaawo namira panado emmotoka tuzitomezza nga tetutamidde abasirikale batukutte ku nnaku z'emikolo ovuga ogenda kati mwogeraku mu ba service providers naye omanyi ekibeera ku bakola abo nga babeetegeka era kyeki kyembadde kugamba nti abako tutera olumu bagamba tuwetantala n'okwata ku mmotoka kuvuga bangi bajja kujja mu comment section bataba balimba beeka sente ajja kwevuga ku mukolo gwe emmotoka yange nze waliwo ababaagala emmotoka nga balinga bazigenderamu mu kaabuyonjo emmotoka yange nze ngitegeera nze ngikwatako nzekka ne beevuga ate bamutomedde zira twaliko ku mukolo n'oyo tulinda omuko nze nzija omuko nga yatomedde dda yali mu nsobi traffic emulaalidde ate nga bamukutte
traffic ekajanse koze eki mukuba mukutta bamusimbula era kituufu era twalina okusala amagezi mu kontakisi zaffe yange ye yajjayo mu kontakisi zaffe nti twebegayidde tusonyiwe nti bannange muntaase tujja kujja obutaswaza muntu ono fayiro tugimalirize fayiro tujja kudda tugimalirize negwe tutomedde tusaasire obadde oyagalayo kammeka emikono Kuza Savings Zone ne Pride Akiba account. Pride Microfinance, your growth is our pride. kakati ebizibu byetugendedde munogenda ku mukulu ng'oli mulamu n'ovaayo ng'olubuto olukuluma n'ovaayo ng'oli mulwadde n'ovaayo ebizibu byetufuna biki naye emmere egwa bulijjo egwa bulijjo so kakati kizibu Solomon okwawula ebintu ebyo bimeka bibiri naye ng'ekituufu kigamba nti eddogo gyeriri era abantu bakola ebikolwa eby'eddogo mu mikolo bagyonoone abantu bano ekintu kyebazze okufunamu essanyu kireme bafuniramu essanyu byo byowulira olwagenze omwami olwavudde mu kwanjula yakkubye nga n'ensi lyakugamba gyekube naye amaze okunolowooza nti gwe kakati afunye asajjalase afunye amaanyi olw'okuba aleese ente ewaffe olumu si bwe kibeera wabaawo ekimusindiikiriza ekitali kyaki kya bulijjo abadde adde ebbiri nga tetunagenda mu mikolo kati awaka wamunyira ziizi akomawo musanvu kamaliriza omupiira ne banywanyi wano olwo naabakuyambye obaako ne adresi kw'omunoonyeza ne waliwo essaawa z'omusuubira ne zituuka nga tannadda n'agijjako kati nodda ku nteebereza y'obudde oba aliriddawa oba yavudde mu ofiisi oba yakoze eki so all in all nga tugenda mu mikolo bantu bange mbasaba mulokole mukatuliki musiraamu gwe sookoddeko mu bajjajjaaba abali soba sookoddeko mukyala abali ki ebimu tebyetaaga na bintu bingi erinddako mukyalo olime ku bajjajjaaba abo bali mu nsiko kulako ku buddo bali eri bakiisa ensingo mu kyalo gwe oyagala kujja eno obeere mu butaala ekyo kirimu sitaani ki gwe bw'olifa tuli kuleka mu muddo gwe naye bw'olifa tuli kuleka mu kibira okwabya olumbe nnyinza okukireka naye gwe wandisanyuse nga omuzimu gwo guzze gutunudde ku malaalo we baakuziika nga waazika anti bwe tufa tufuuka myoyo kati omwoyo ogwo mu luganda gwe tuyita omuzimu guba muzimu Irene gwe bw'olifa naawe abaana bo abooluganda bo oyagala bakuleke mu kibira omereko omuddo lwaki gwe wabaliwo toyagala genda balimako kyeŋŋamba okulima si kubi naye gwe okimanyi nti waliwo abagenda okulima nga bagenze kukolerayo mizizo lwaki gwe ogenda okukola emizizo gwe genda wekka kyenkugamba nti ŋŋenze kulongoosa kitegeerekeka naye waliwo abantu abagendayo nga kyokugendayo okulongoosa nga si kyekibatutte nga bagenze kukolerako mizizo kankunyumize kankuyigirize omanyi abamu bikolera mu butamanya n'abasumba baffe abaasooka ne batubuza abantu bwe bagenda okulima ebijja ennono etambulirako mwe gye muyite ey'amasitaani nti tetulya mmere erimu munnyo ate tuba n'omuwumbo nga gwawamu emmere ya muzzo okulima ebijja bwe mukuŋŋaana ng'ekika mubanga abazze okumanyagana mu kumanyagana kwonna mu Buganda kababe mmwe abalokole era bwe mukuŋŋaana mubaawo n'ekijjulo kye mutegeka ne mukirya mu linnya lya Yesu era nawali abantu bakuŋŋaana nti mu kujjukira bannaffe abatugendako ne bateekawo emmere ey'omuzzo that is all ate waliwo n'ebigenderako bwe tuba nga tetwabuzaabuzibwa amadiini gaffe bwe tugenda okulima Irene byonna bye mwogera sibiwakanya owulira aweeva nyinza okubasikiriziganya nabyo naye ate sibiwakanya mu mbeera bweti nti mukimanyi nti gwe tuyinza okuŋŋaana ffenna katugeze tuli bakika kimu ne tugenze kulima bijja tugenze ŋŋanze bwe nkitwala tugenze kulongoosa naye okimanyi nti tuyinza okuba nga abantu babiri nze ne ankozi waffe tuli ku nsonga eyo emu ng'ate mukulu kaweesa ye yazze ng'alina ekigendererwa kirala kati gwoberaliikiriza bwe buno kankunyonnyola bino ebigambo buli ne mu bulamu bw'ensi eno mu bye tukola buli lw'okola ekintu nga gwe emmeeme eyo nnyanjulukufu
ng'emmeeme eyo ntereebenkevu nga gwe okoze ekyo ekirina okukolebwa mu butuufu bwakyo toba na buzibu. Era bwe ne bamugenda 10 nga Irene gwe mmeeme ye yakutute wavudde e Kampala ogambye ngenze kulima ku jjajjanga ndudde mulima kayina okuba ali muki mu nsiko n'olima gwe bw'ovaawo nzezziwa oba kaweesa najja n'akola ebibye gwe bwe guba mukisa omukisa ogwo gwe wakimye wajjajjaawo gw'ogenda nagwo mu butereevu bwaki bwagwo biri tebikola ki biri tebikwatako. So kati eyo endowooza enfu gye tulina etusumbuye ne tugigattamu obutamanya ne tugigattamu amaalo ne tugigattamu okubuzaabuzibwa esigadde ekyatubonyaabonya. Ntera nnyo okugamba abavubuka bannange bwe tukulidde mu mulembe guno ne mbagala tukkirize obusiru oba obutategeera nnono yaffe bukome ku mulembe gwaffe. Tukwate abaana baffe be tuzadde tubajjukize kiki kye bali na kiki kye bateekeddwa okukola bwe guli. Naye buli we tunaddanga awo ate ffe eddiini egamba bweti kati ffe eddiini egamba bweti. Kyembuuza waliwo trend kagite trend gyendaba ennaku zino ku social media ng'abakyala banjula bakola okwanjula naye nga ku kika oba we baaziika nnyina aleka abako mu kidaala n'atwala ekimuli kukijja kati ekyo ki? Kakati ekyo kirimu ebiti bibiri kyekiri kyenkugambye ti ebikolwa bitono nnyo ebituwonya ebizibu bimeka bingi. Bwe twali tusoma senior 4 nga tusoma CRE oba divinity waliwo ekyali kigamba nti the dead are not dead, abafu tebeebase oba abafu tukyali nabo. Bajjajjaffe abamu abaatusookayo bazadde baffe abamu abaatusookayo batulondoola era tubeera nabo mu birooto. Ono aba abookya mugende mwafa mu linnya erya Yesu. Era ajja n'akugamba nti mwana wange ogenda kukola omukolo. The dead are not what? Dead. Era ajja n'akugamba nti mwana wange Irene ogenda okukola omukolo naye nga tonnagukola jangu onnimeko ye nga kyakwagaza akudifendinga mwana wange Irene ndeeterayo ekimuli. Mwana wange Irene tambula bwoti bw'onootuuka ewa jjajjaawo eri mu kyalo mugambe mukama nti muwala wo oba mutabani wo yandoosezza bwe yandoosezza yaŋŋambye ontwaleko wano bwoti twalaako ku muti. Bannaffe ba Western weekend zino tubalaba banyumirwa nnyo okgenda mu kyalo netugaba baafuna ssente kati bagenze kulambula bizinensi zaabwe baabazeeyo kunyweza nnono. Gwe w'omusanga mu faamu atudde katebe ke akutte omuggo bakumyewo ekyoto ky'obusa alina n'emmwanyize mu ngalo bwagaayako ku mwanyi aba alina ennono ye gyakola ki gyanyweza. Ankozi wansaba mbawo muzeemu eddakiika emu tudde ensonga eno twongere ogimulungula tukomawo temuvaawo. Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange ku Arua Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Mimi's Glam, eyes as you like it. Kale kuno okuleka ebyaffe kwe kwava obwezigolo, kuno okuleka ebyaffe kwe kwava endoloto. Oli n'alyoka akugamba kasangwawo akayumba akatono, kasangwawo wali akayumba akatono, kasangwawo akayumba akatono, kasangwawo akati akayumba akatono. Ate bw'ogenda mu bano ba Irene akayumba akatono ako ke kabazza mu kyalo buli weekend. Bwe jolowooleza nti bagenze kulaba ku nte bagenze kulaba n'oluusi nno ebintu ebimu bibeera mu ezo nsolo nenga bintu byange. Omusajja omu yanyinyonnyola mukwano gwange mu Western n'agamba nti lwaki ennono yaabwe mu Western Abanyankole, Abakiga, Abanyarwanda lwaki ewaabwe tewava bikoomi nti ennono y'omuddugavu
ekolera middo gino atenga Mukama Katonda yagitonda. Kati ensolo zino ng'ente bw'ogiraba erya buli kika kya muddo ebe kuŋŋaanyiriza ebikolo 1,166 kakati bw'obisaawamu n'okuma n'oteekako saddaaka yaayo n'oteekako okusabako mulokole oba okuŋŋaanyiza oba essaala eyo oba egenze myoyo gy'obwa jjajjaabo minkyova boolaba tebalina nnyo ate bo nzimbe abakyali ku nnono naye bakkiririza nnyo mu kkuma biki nenno bano bakuma ebyoto anti era be bamu mulokole mukuma ebyoto nimbe temubaayo n'essaala y'ekyoto musumba nabaga mukuma ekyoto waliwo gwe mmanyi kyakwetoloola kiba kyalwakuna oba ŋŋendeyo nange nsabeko ku kyoto ky'olwokuna nemugamba ffe tusiiba ku nsozi naye nammwe mulina ensozi kwe musabira kati mweze ensozi bye baba basaba bye balimu byonna byakwebuzaabuza mu replicatinga buwangwa byonna bye balimu byakola ki nobody is fighting nawe nabagambye kyovaolaba nti nze eno topiki ndimugisekeramu kubanga ekyamazima enono zonna zemwogerako oza sindi nzimanyi nnyo okitegeera wabula nange mbabuulira kyemmanyi kati nze kyenkuze enda oba kyenkuze mmanyi era kyeyogera okitegeera mami Irene kakati tukyali awo mukyanyumya ebintu ebyo naye nze mbadde wano nga ndowooza ebintu bye tuzze tulaba amalogo omusoto n'ogwatulumbako mu kidaala wakati mbu tugenda okugenda okunoonyereza ngo omwana omuwala bamuzaala ne muganda we oyo gwe baalina okusooka obuulira tebamutereeza ku mukolo gwe baalina okusooka okubuuliza omukolo era omukoono gye batimbye bwe bati ebintu ne guyiika wakati era omukoono nga tannalaba bano mwabanja abazze okulya ennyama n'omuceeri baalina sooka mutwala wa mukoddomi we abeeko emikolo egy'ennono gy'akola egitali gya ntiisa mukoddomi wange gwenfunye mulokole nga bw'olaba Irene mukoddomi we gwenfunye bwe naamunnyonnyola nti nnyina muganda wange yeewalula muka ayinza obutadda Irene ng'omuntu akwagala eyo nsonga ntono nnyo ate bino nsaba tubibategeeze ne bino naye omanyi abakoba meka abalokole nze neziwa bwe tusobodde okuperereza n'okuleetera okutegeera mu mitwe gyabwe ne tubatwala okulaba abantu abo kasito kitegedde nti mwabategeeza ne mubaleetera okutegeera kati yensonga lwaki era tuliwa ate n'ekirala ky'olina okumanya Irene nga olina muganda wo mu mbeera eyo omusajja anaakuwasa oyo muganda wa mulinamu omukono nti yamukkiriza oba muganda yamukkiriza era n'akola ki n'amugaana naye akulondera oyo anaamutegeera nga ye naawe anaakuwa emirembe nga muganda we amaanyi amangi nga mugaba wadde Katonda asigazza akyawo okugaba abantu kubagawa oba ne ku nsi ani yabitonda kakati kituufu Katonda yabitonda naye gwe tokimanyi abagenyi bajja ewaka ne basangawo maama naye mukulembeze ate maama wanjawulo ng'asangiddwawe wako kusinga abaana naye jjukira tulinayo omukulu waffe yaani mukama waffe yaani ye taata kakati kitegeeza ki nti bino ebitonde byammwe bwebi naye Katonda yasingira gy'ali anti olaba mu nsi muno okusobola okuwangaalamu nga toli mu kukubagana nansi musimanya ebitonde bikkiriza mu bayibuli mugamba mami Irene mu bayibuli mugamba ebya Kayisaali mu biwenga ebya Katonda mu biwenga lwaki kati ebya Kayisaali temwagala lwaki ebya Kayisaali mwagala tubiwe Katonda ebyo bya nsi yennono oyo ebya Kayisaali mumuwe ebisaanyi era byasaba kibatwalireyo mumuwe ekiweebwayo muteekeyo essaala ekyo Katonda kyakwetaaza nti Katonda Abaganda nafunye mwami Kaweesa wuuno nga mwannyoko gyali Mayanja amannya gonna ge mutuuma Katonda gava mu nnono Namugereka n'erya Katonda liiso ddene
tukimanyi nti gyali naye naffe tulina bye tulina okukola ki okukola era ennono ennuŋŋamu oba ensinza y'Abaganda ey'ennono tukozesa nnyo Abaganda naye nga tuba twogera ku Bafirika terina weekugambira nti Irene bw'omala okujja ffe okutusinza katugambe nti Irene mu nnono yammwe ey'effamire yammwe waliyo akayumba akatono bwe kati mwassaamu endiiro mwassaamu n'endeku y'omulamba ffe gwe tuyita omwenge mulimu n'ebyanzi tibwomala okugenda mukyala Irene okusaba mu nnono yo n'otwala ekyanzi n'ossaamu amata endeku n'ossaamu omulamba n'ogoya akalo n'okassa mu ndiiro n'okassa w'okatadde nga ennono yammwe bwe yateekebwateekebwa mu famire yammwe mu buwangwa bwammwe nti ate bw'ovaayo togenda wa pasitawo ekyo tekiriyo mu nnono ki kuba ne Yesu era ne mu nnono yaffe omuntu agamba omuntu nti akasita otandika okusoma ennono yaffe todda mu kyaki kusaba mu kanisa oyo era naye abaakola ki era kiringa nze omuyigiriza w'eddiini yonna agamba nti toddayo wamwe mu kyalo kwabya nnyimbe bwe bakuwa obusika toddayo mu kyalo kwambala ku kifundikwa kya busika ekyo sitaani olugero lw'omuganda olwasooka kyali ki abalokole bafa tebabaziika mu mbugo lwaki bwe ndwambala mu nnono yange nga nze nnono yange kyendagira nasikira jjajjange nenfuna ekifundikwa kye nyinza n'okuba nasikira jjajja ne taata nga ebifundikwa nina bibiri lwaki bw'onsanga amyambadde ne kanzu y'omuleera oŋŋamba nti oyo sitaani so tuve mu kwewugguusa gye tunakoma okwewugguusa nga tukulembeza ebitalina kukulembera ennono egenda tukuba etumalirewo ate kiri kye twannyonnyodde Irene webeeredde katebe tulina kye twannyonnyodde nti abamu twafuna omukisa ti ddala ennono bw'ebanga gyeri mu famire zaffe bazitazadde baffe baagiwumbawumba ffe tetwagirabako ffe tutambulira ku muki ku mukisa gwabwe ku kiri kye baakola ki kati Irene bwe gubanga gwe gw'omukisa gw'olina weebaze Katonda era kitawo yatereeza naga abaana bange gwe mukisa gwe mukola ki kyova ewammwe muwasa ewammwe mufumbirwa okitegeera naye era tekitegeeza nti ebiriiwo tebikulondola bye twayogeddeko ebyewungula ebikubaako yonna gy'olaga nze saabirabako anti obiyina bikutamu nakati kwebiri kuno nakati bikuluŋŋamya mu byoyogera naffe ebyewungula tebigenda abantu naye tebakimanyi mazima buli omu oliko ebyo bye tuyise ebyewungula ebikuwerekera mu bulamu bwo enjawulo ebaawo gyeki gye twagambye nti Irene omwoyo wa Mukama abaakulungamya ekyokukola omwoyo wa Mukama omwoyo wa Mukama yamuyisa mu bajjajjaabo ne bamalayika bemuyita bamalayika ate bano bajjajjaffe tulina balubaala abakola emirimu gyegimu n'abekitegeeza bebbo bennyini bali be batume baabano ku nsi omwoyo wa Mukama yakulungamya kale byonna nga tubyogera nze nva waggulu Solomon nga nkugamba nti nga tugenda mu mikolo gino mutuyambe bannange bakirayanti baffe abalungi musooke muddeko mu nsibuko zammwe muddeyo ku nsibuko zammwe mubeeko bye mumanya bwe wabayo ebyetaaga okutereeza mubitereeze ne gye tunaakoma okukolera enteekateeka z'emikolo ku street nga tetuzzeeyo kwebuuza eri gye tutandikira nga tuwoza eyo mukyalo bantama eki tugenda kufuna ebizibu mu mikolo tugenda va mu mikolo tufune ebizibu nga tewali yadde akoze eki atuloze naye nga n'eddogo gikola ki naye ennono bw'ebanga yanywera ng'ennono yateredde bulungi wazzeeyo mu kyalo ne bakulambika nti affe twali tugenda okukola emikolo maama bwe yali afumbirwa nga taata we agenda omukima taata yasooka n'agenda alimako wali ku bijja taata yatwala ekita ky'omwenge n'akissaako wali ate ne bwe muba balokole mudde omwebuuze kuba olumu mulokoka mukuza Irene naye nga famire gye muva si baki si balokole ddayo ku bali obalekera ekitundu kyabwe Irene gwe nga ewammwe nga mugenda okukola emikolo ekikwetaagisa twala kita kya mwenge kikwate okiwe abatakirinaako muzizo naye nga sente zivudde mu ngalo zo nga gwakiguze bali bakitwale bakutereereze gojje Kampala weebitiggule mwana wange saagala ozaale baana bufumbo bugaani ng'ogaanye kukola buntu butono okitegedde naye ate era nabyo saagala bantu babifuule mulimu n'awateetaagisa ennono tugyeyunira ddi
we yeetaagisa. Kyova olaba wali ankoziwa yakugambye nti waliwo abalaba kaweesa wano oba naawe oba naani ng'okukulaba obulabi wano ku mukutu kimunyiiza ayagala agenda akuloga akukome. Naye abantu bameka abatweyimbyemu ne bafundikira nga balinga abakonye ku jjinja. Lwebyo bajjajjaffe bye baateekateeka era nze tojja kumpulirako nga nkolimira endagaano bajjajjange bwe zisumulukuka ne bintabukako. Zera ne musala nina bye seegaana sisobola. Ndi mukatulika kafundiiri. Bwe tuli. Nze nga nakolerako n'ensambya mu kigo ky'abapaatiri. Tugende maaso. Awo totwewuunya. Naye ate nze nina ebyewuunyisa. Nze sirina ddiini gye nsosola nno mwana. Nange mu balokole ŋŋenda ne bampa nno n'akazindalo ne mbayimbiramu. Era n'omulundi gwasooka okundaba nali ndowooza oli munnange oba waŋŋamba Mukama yeebazibwe. Zera Irene bwe nzija ewammwe nga mmanyi Irene muli balokole njogera olulokole n'endumalayo. Irene ne mwoyo nsaba mwoyo nakkolera ggwe ky'obadde oyagala bensabiddeko bakimanyi naye nafaanana bizibu ki? Okusooka byonna nze kyenyinza okwogera mu nsonga eno naddala eri abantu abafaanaganako nga nze totambala by'otamanyi sigala mu ddiini mwe bakuwuliza saba weegayire Katonda omukubu abaana ajjajje owulira oba tajja alekeyo baane Katonda alina amaanyi ate jjukira yasembayo mu buli kimu anti nabiri baba babikola lwa Namugereka liiso ddene Katonda olinga ankoziwa bwe batererezwa bwe baalaga kyalina okukola ne mwami Kawe naawe baakutereereza ensonga lwaki nze byesimanyi ensonga lwaki oyogera nabwo otyo manyi Katonda ajjudde ali mu ggulu owulira kuba kitaawe gwe yafandaze gwe yafanambise gwe yafanamidde nangati oyo yakamala byonna kati simanyi jjajja wa jjajjawe gwe saamanya simanyi ani waani yange sibimanyi taata tumwebaza nti yatwala obuvunaanyizibwa n'abatereereza kati muli mukulya ku magoba ga taata basabo ne bannyabo ebintu bino tubyogerako mu ngeri bwetyo emu gyayinza okulaba nga ey'okubalaata naye muddeeyo mwenoonye nange nfundikira mbagamba akayimba ako akali mu background kabe kakulu nnyo gye muli kuno okuleka ebyaffe kwe kwava obwezigolo kuno okuleka ebyaffe kwe kwava endooloto wano nazzi kuno ng'omwana asooka mu kyogero lyali ddagala naye kati mutumetta ddito tebaba naaza amajaani kilo 5 ganagwerawo ng'akalira omuzadde n'ekyogero ne kimulema ekisookera ddala okukaakira omwana we ebizibu by'ensi bali mu sitaani oyo aba n'ekizibu kyova olaba buli we bitabuka oddayo n'onoonya ekyoko baddeko mu kyalo mulimu ekyogero nga naye muyinza okuba mulimu ekyabulamu bwe tewanaaba kyogero simanyi kubanga simanyi mama nge yannaaza kati simanyi bayanaaza kyogero bayanaaza omutunulira n'omulaba nga bambi baakibumbirira naye obutaagaliza bujjudde ensi ebirungi byofunye bwofulanga ekirungi ayirini wafuna ekirungi banno babuulire bwe wakifuna Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu Yesu omutegedde bukulu ffenna tuli bakkiriza kubanga bangi be bamesa ebyogera waliwo abantu bemmanyi nga anaaba eddagala naye ng'era obulamu busigala anti anaaba ddagala ki mulimu abanaaba eddagala ly'okwera kati ebyo ne beebuuze ekyogo kibi nnyo okumira eddagala ly'omutwe ng'ekikuluma musujja kakati byonna birimu obuki birimu obuzibu tuli bakkiriza naye amazima gasigala maki mazima ennono esigala ki nono ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda ennono bw'eba ekubanja genda okole ebyaki eby'ennono oveeyo okomewo muki mu kereziyayo okomewo mu kanisayo okomewo kiti naddala mu biseera nga mugenda okukola emikolo kino nkiddamu muddeeyo ku nsibuko zammwe muddeeyo munoonye ensibuko zammwe bwe mubaamu ebirumira akaweesa bwe mubangamu ebirumira nti Irene mubitereeze tukooyo tukubye enkuba ey'ejjenjeero mu mikolo tukooyo gwa ku bubenje mu mikolo tukooyo olwalira mu mikolo gyammwe ne tulwalira mu mikolo gyammwe naye nga ennono yammwe amalala ge mukola ku bajjajjammwe abaabasookawo abaatandika ebika byammwe abaabatandika
bye bitubonyabonya mbagaliza bye munjagaliza tujja kutandikira awo kale bannaye omulundi oguddako mulinde topiki mpya bannaye katubaleke mweraba mudde ku sente olwana n'obulokole olwana n'obulokole oyagala tubuulira ebituufu Irene